mwana wo ono yeggwe Asebaye Godra alinaitwa emyaka 25 nga mutemyetemye ebiso namusalako omutwe emikono wamu n'amagulu. Atidwa Ben Tulyamureba emyaka 45 nga mutuze Luvumbula Kiringente mu district y'Empigi. Abakazi batyanga kusala busazi nkoko naye n'osala omuntu. N'osala omuntu. Alinaitwa omutwe gwa bba agusudde mu kisagazi ekiri okumpi n'amaka gaabwe olw'amagulu n'emikono n'abisula mu kabuyonjo. Banange ani akankubira bano bajje balete ekiveera kati awo kuno omutwe gwa muntu amanyo galaba ono omuntu yatemulwa butemulwa yasalanga asala ente era otukwate sajja musajja watu bamutemula butemuzi Kawanga kazidewa wano misagazi yamutta n'amusula ne mutono ng'ebitundu agamba alaba we yazima wafunda nga nti wali tajja wajja kukola ekikata atwadde n'ensuulu kino omanyi Kyekiwuduwudu asazeewo okukiziika mu luggya lw'ennyumba yaabwe Mulyango. Alinaitwa okumukwata kiddiridde omu ku batuuze agambibwa okumuyambako abadde ayitawo okuwulira ekivundu n'agamba nti ajjawo ekiwuduwudu kino akitwala akiziika awalala. Wakati nga bagezaako okuziikula ekiwuduwudu okukitwala okukiziika, abamu ku batuuze awadde ku ggombolola y'Ekiringente bwe batebukidde era ne batemya ku bannaabwe ne babakwata. twakubidde defense ne chairman basobola okujja ne tutandika okukola omuyiggo. Alinaitwa aganya okubaako kyayogera ensonga emutisizza bba ate nga byamuse nabo bamulumiriza okuluka olukwe. Kyokka lwabategeeza nga Alinaitwe bwe yabalambika nti bba yali yagenda Juba okukola nga mukubira essimu kyokka bamubuuzizza essimu eyo ng'awuza kimu ntagimanyi. Ku lw'omukaaga n'aŋŋamba nti bbaawe yagenda Juba tagenda kudda kati. Ng'omukazi agamba nti yagenda Juba. Ffe abakolera ebweru bwe tubanga tugenda ebweru tumutegeeze ku b'enganda zaffe. Bagamba omusajja ono yali afunye akasente ng'afunye akasente emitwalo nga 3 oba 2. Nze nsuubira okuba nti kyekyasikiriza omukazi atte omusajja ono amuggyeko akasente. Yaddira omwami we n'amutta ate n'amuteeka emabega w'ennyumba bwe yamusimira mu kinnya. Poliisi ekoze omuyiggo ku kyalo mweyikulidde oluggya n'ejja ekiwuduwudu olwo ne mu kabuyonjo ejja emikono ne giteekebwa kabangali okutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa. Poliisi yazizza mu kazigo k'omukazi ono mwesanze omusaayi ogw'amasuka ekyongedde okukakasa nti omukazi ono yeenyigira mu ttemu lino. Omwogezi wa poliisi mu Katonga Region Philip Mukasa akakasizza ettemu lino wabula n'agamba nti lirabika lyava ku butabanguko mu maka. tulabanga ensonga zino ezeekwasa ne ku bizibu bya maka bw'oba olina omukazi oba omusajja nga mukazi wo oba nga mwami wo ne wabaawo ebizibu mu maka tosirika tulekerawo okunywa omwenge ogwa nnabaziina ffenna anti bw'omala okunywa omwenge ng'omukazi wamunyizizza akola kyonna ky'ayagala. Abakwate bakuumibwa ku poliisi Empigi okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.